ekiro ekyakeesa olw'26 omwezi guno Mukama Katonda lwe yasalawo okutwala omwoyo gwa Sir Adrian M. Sibo Ikoleye abasinga gwe bakazaako erya Sibo mu ddwaliro Ensambya gy'abadde ajjanjabibwa. Olwaleero omubiri gwe guleeteddwa mu Lutikko e Lubaga okusobola okumusabira era ng'emmisa ekulembeddwamu Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Cyprian Kizito Lwanga. Abadde omukungubazi omukulu ng'ono ye mukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ayogedde ku mugenzi ng'omuntu abadde ayagala eggwanga lye era ng'alikoledde okutuusa okufa. So he has gone at the age of 89. He still has more years. But in the 89 years, he has done a lot for his country. And I came here on behalf of the NRM to salute his contribution and on behalf of the government. I thank you. His soul to rest in eternal peace. Ate Archbishop Cyprian Kizito Lwanga ayogedde ku mugenzi Sibo ng'omuntu abadde omukkiriza ate ayambye ennyo ekereziya mu buli mbeera. That's why we love him. And it is best to love him, and then also to serve him in the best capacity. The Lord, that with our prayers, fervent prayers, and with the good work that he did while on earth, let him be rewarded with heaven. We pray for the repose of his soul. We pray for the family in this sad moment so that the good Lord may give them courage. Omu ku mikwano gye ng'ono yaliko ssenkaggale w'ekibiina kya Democratic Party nga ye yali nfanfeewe mu myaka gy'ekinaana UPC we yalangirirwa ku buwanguzi ekyaleetawo akaseera akazibu ebiseera ebyo. Paulo Kawanga Ssemwogerere amwogeddeko ng'abadde omusajja njasabiggu omuzibu ow'okuzzibwawo mu by'obufuzi. Bannalutale nabo boogedde ku bulamu bw'omugenzi. Sibo ampadde okusomoozebwa nti omuntu tulekengawo omukululo gwa Sibo gwe gumufudde kino kyali neewunyiza President wa Uganda okutta essaawa namba ajje asabireko ku Sibo. Kitegeeza ki? Nti is internationally recognized, nationally recognized and locally recognized. Bantu bamulabireko kinene nnyo nti nabo bonna batudde mu miti gy'emakinde gye tutema Sibo ye musajja eyagisimba era ng'ajagala ye yalabira wala mugezi yalengera wala n'amanya environment tulina gipreservinga. Abantu ab'enjawulo babaddewo okwetaba mu kusabira omugenzi Sibo nga mu bano mubaddemu Ssaabalamuzi w'eggwanga Bati Katurebe, akulira poliisi ya Uganda General Kale Kaihura n'abalala nga bonna baganzise ebimuli ku ssanduuko ey'omugenzi. Omugenzi y'omu ku batandikawo Centenary Bank era nga y'omu ku babadde bagirinamu emigabo. Era ono be batandikawo ne Uganda Matters University mu mwaka gwa 1984. Omugenzi Sibo yakolerako mu ministry ez'enjawulo omuli eya Information Broadcast and Tourism, East African Community Affairs, Uganda General Merchandise, National Resistance Council n'ebirala bingi. Sir Adrian M. Sibo
omubiri gwe gwakuganzikibwa ku bijja by'abajjajjaabwe ekisolo olunaku lw'okuna nga lumu omwezi gw'omwenda. Omwoyo gwe Mukama agwummuze mirembe.